Mwami Jumba aligawesa sikirizaganyangako naye but this time around bwe muma musobola okukkanya nabe bali wa kakati kola bwoti kuli mwami Kasiko Mutaasa nonya mama Fina ononye mwami Jumba mwebukwatagane n'abalabe munagenda nga mulonda mu bitundu ebyenjawulo nga bula bwe batusoloza mu sente mu kanisa namwe musoloze sente zituyambeko okugenda nga muzimba ebifo by'obuwangwa n'ennono abantu bategeere omugaso gw'ebyoto katonda ne bwana abatannaba kutuusa ku sabuyinza mu kyoto ekyo mu kikume kubanga ne bano bakola nga katonda tataddewo obuyinza bwabwe asta jajja lubaale lwamulinnyako ku mutwe nti Yesu yamulinnye n'amugamba batadde eddagala mu mulyango naye ate sitibo onagenda mu Kasiko Mutaasa bajja kugamba nti jajja muwanga akoze eki aze n'akulagula n'olaba ebituufu newankubadde nga abakola ebyo bali 3% mu Uganda but at least ko okusinga kiri naffe tulina bannabbi mu kyalo omwoyo mutukuvu kye bayita okuba nnabbi kati kankikubuulire ne mu masabu mulimu bannabbi omulimu be ati bwe kyotomanyi kakati kankubuulire pasito okuwanika engalo n'ebirala n'omusamize Kasiko Mutaasa jajja okumulinnya ku mutwe ffe mu ntambuza z'oluberebere lw'ensi ekyo tukiyita bwakasobeza n'emikwano gyennyini nze naawe ffe tulina okwewalana ffe tulina okwegeya tutandika nno bulungi ne bw'otandika okufuna sente ntandika okukola ki okubaza era nze okupangira n'abakubba naye katonda ye yabaleeta yanteekamu ekyo ekirowoozo nkupangire n'abakubba ng'ayagala kulaba nti bw'omutegeera kubanga bw'omutegeera akuwa endowooza n'ogamba naye kati kendibwa saaba kakyo nayinza okunziba kyekyo kyolaba omuntu nga bwafunamu kasente olusogero laba afunye security. xpotv to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale tuli ku expo gwenno atwegese ebirozo mukama mulungi nti nate okyali mulamu ngenda kusaba nonaku olwaleero kikole nga bw'okikola subscribing in case ng'olina ekibuuzo kiteke mu comment section kigenda kuddibwamu oba oliawo ofune okumanya abayomba. It's your high time to come in. Nzo mwana soda ndine Daniyo tuli ku xpotv number face mu 0770 942 mwabaga otwegattako ku nteekateeka z'omupiira gwe tugenda osamba ne kanisa eya Arise and Church, Arise Church International genda bera ngenda kuz'omwezi mukaaga omwezi ogw'omwenda tugenda beera wano mu kibuga Kampala Lugala bane mutwegatteko embeera etambule bulungi ate nga ku Sunday esembayo mwezi guno gwe tulimu gwamuwakanya tugenda kwa Rise so kutuba utule then today enteekateeka nyingi ntambula byaku mumanya omupiira mazzi simanyi biki mutuyambeko muyimirire naffe ate ku prayer power church tugenda beerawo ne worship night kuva saawa emu paka saawa 4 kolo lunaku ngenda kuz'omwezi 9 twagala jazz twagala ebyuma so ensonga ezo omusumba Peter tiroziyisaawo munonye namba y'essimu muyimirire naye oba oliawo embeera etambule bulungi ate nabagamba muzze muwulire obubaka nti tuli mukadde ka Enkomerero sebunaalo njagala teri Enkomerero ate mumbalira mu bakisiru bagenda kufanga mu nkiddamu teri Enkomerero buli muntu afalulwe kitaawo gyali nyoko gyali tata mama yafa lwali yafa lumu ne bbaawe uza bali tebeyagala buli omu Enkomerero ebeeki no waliwo ate teri Enkomerero esinga Enkomerero ya butamanya na butategeera kyeki nabagamba nti gw'omanyanga ebintu bisatu ekisooka bulamu
ekyokubiri kumanya, ekyokusatu kutegeera, ekyokuna kwe kuzuula ne weezuula, ekyokutaano n'ofuna ensimbi n'obeera ng'omuntu ali mu nsi asaanidde obbanga. Enkomerero gye tuwogerako, let me inform you. No, there is no you but you can't inform me soko kisalemu. Tosobola kubuulira. You can't tosobola kale kankubuulire. Nkali mbuulira. Bano abafa bonna balina zuukira. Then Enkomerero nga Kristo babanga ne Yesu Lazaro byazuukiza baddamu ne bafa kati ebintu ebimu biveeko. In fact bolo kintu kyose kyayagala nnyo mutwe gwange guno bwe zijja wano ndabikenga ate omuntu oba ategere nnyo okusinga abali kimanya abantu bakiraba abatulaba naye ate nze mba saagala kirabike abantu otegeera ekyensuso kati njagala at least kibeeko omuntu awakanya Enkomerero awakanya ne Katonda wansinsi omuntu eyazuula asobola ozuulira abalala n'abatana bakuzuula naye nga baafunako okumanya basobola okumutegeera. Bagamba naye okusinziira mu statement ezo n'ensinga bwe tugiraba then this can happen, even this can happen, this has happened already. Kitegeeza kati eyo koosi eddako oba kitegeerekeka. So mbadde wano omusumba alina ebigambo byayogera bino bw'atavujjana bw'ayambuka bwakkirira embizi bakkirizibwa ojjirya ntole bakkirizibwa ojjirya kind of nonsense. Kana tobiise nonsense. Gwe kyotayagala kifuuka nonsense. Kyotayagala kifuuka nonsense. Anyway, subscribing. So waliwo ebintu nga birina kubanga bigattira awamu abantu. Era olwaleero njagala abantu batandika okutunula ku bintu kyebisobola okubagatta. Kuba okwegatta kw'abantu bwe bwa Katonda obujjudde. Okwegatta kw'abantu n'ebintu ebibeetoolodde bwe bwa Katonda obujjudde. Okwegatta kw'abantu n'okumanya amakulu g'ebintu ebibeetoolodde kye kisingirayo ddala era gwe muyungiro gw'obwa Katonda ogw'enkomeredde. Singa eggulu lyali lya nkizo okusinga we tuli buli muntu Katonda gwe yanditadde ku nsi yandi muntu te straight mu ggulu. Kubanga mugamba kono kwe mukolera ebibi nga ne bitandiko basunsulamu nga abamu tebagenda mu ggulu olw'ebibi. Kati mwandisookedde nga lumu mu ggulu abakolerayo ebibi n'abassa wansi okusinga okusooka obbateeka wano mukolerewo ebyalime batwalawa kubanga kyandibadde ekifo kye kyakwesima bino kyakulowoozaako naye simanyi bwongo nga taliiwo olina kuzzaayo okuba mavivi ku ttaka n'ekyenyo omugambe nti nnyini byonna mpa okumanya n'okutegeera. So Africa tulina okuba nga tuli at a certain level mu kutegeera mu kumanya mu kuzuula mu kwezuula tutereeze ebyenfuna byaffe. Baina boyogera ku kyafika loka video kwakoze ne katambula obulungi nnyo ku TikTok. Ngoyogera ku nsigo ezisimbibwa ne zitaddamu kumera. Biteri musumba wa majabbi ogerako. What they will do kujja kulanga kanisa tulina service ey'okumakya ey'oluzungu ya kusaba munana. So eva abamanya oluzungu bavemu kye bavaamu ekinamuyamba obbaawo. Awo natubaddewo kati twagala okulaba ng'ensi tugiwumba. Tugenda wumba tutya ensi bye bigenda wumba ensi. Mutegeire gwe baba oli musiraamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kuba guno mukutu buli muntu agulaba. Teriyo muntu agenda kulwanyisa buyisiraamu abujje mu nsi asanyewo emizikiti emiji gyonna oyo tagenda kubaayo era talibeererayo ddala kubanga Allah singa itayagala mizikiti kubaawo oba Yesu nga tayagala mizikiti gibeewo abaddu ba Allah babeewo oba oli awo yandibadde teyagikkiriza na kubaawo naye bw'abanga Allah yakkiriza nti emizikiti n'obusiraamu bubeewo bulibeerawo emirembe n'emirembe. Saba kati nze njogedde ekigambo ekyo. Ekyokubiri obukatuliki tebulivaawo ne bwe mulirombeddwa abasiraamu okulwanyisa obukatuliki tebulivaawo singa Katonda litayagala bukabeewo tebwandibaddewo. Tewaliyo mulokole agenda kugoba busamize abulwanyise abumalewo singa Katonda teyagala busamize bubeewo era tebwandibaddewo. N'obwadiventi bwe butyo enzikiriza zonna zijja kubaawo kubanga nnyini ensi yakkiriza zibeewo naye byakuyiga ki bye muziyizeemu ku bbanga lye mumaze nga muzirimu nga muziraba. Tendereza nnyo omusajja omulokole afissaawo akadde n'agendako mu ssabo. Tendereza nnyo omusajja omusiraamu afissaawo akadde n'agendako ew'omusumba nga baamugambye nno yalina amaanyi g'obwa Katonda. Kkiriza eyasiimako
omusajja omusamize agenda ke wa sheeki olaba nti nno kyadde tutegedde nti obusiraamu nzikiriza naye ate tunoonyamu ebisinga mu bannaffe awo tusaana tubenga tuli ekintu kitya Katonda byonna yabiteekawo okulaba bana abantu basobola okukera ku makya ono n'amanya nti bw'abajjako entalabuusi nono najjamu sapule n'oli najjako kyajjeko bonna basobola okutegeera nti bassa oxygen y'omu era bafulumya carbon dioxide kati ebyo bisobola okugatta abantu awamu ne mubanga ebintu ebisobola okutusaanyaawo mu kimugunyu tusobola obbirwanyisa ne tubitunulako singa buli musumba avayo n'akwata akatuuti n'agenda n'asoma lubereberye engeri Katonda gye yateekateeka ensi nga bwe byawandiikibwa bannaffe ababiwandiika nti ensigo ey'olubereberye omutonzi gye yateekateeka ebibala emiti gibale ensigo zigwe ziddemu zimere kati babaleetedde ensigo etamera abasiraamu musirise bwemubeera ku mugi muli musimanya bali bakafiri kwalyambizi ono omusamize naye bwajja n'akwata akatuuti ate naye n'ayomba kati ate n'osanga omusamize ne musamize munne nga nabo bayomba iye kati awo ddala abali emabega w'ekkolero mu makolero g'ebyokumanya aga science tugenda kubatuukako batya tutambulire ku mutendera gwe baliko nga ffe tuli ku birala nnyo simanyi oba be making a sense kugwe bisobola making a sense kubategeera byenjogera bikanga atategeera si kulabikanga but kikyo kiri obvious kubanga attention y'omuntu oba ogiraga kubanga kanyiga zaba kati ensonga gyogedde naddala ez'ensigo ziri ezoga Katonda atonda kati ogambye nti kati gwekyo naye ate byensoose byo bibadde bisinga kubanga biri bwe tubinafuya bye bigenza okusitula kino kyambuke nkikiriza statement woowunzikidde naye njagala oyawule science ku Katonda Katonda tayawusa science kubanga Katonda yennyini ye science. God is real science. What is science? Is the study of living and non-living things. Until paka lwona azula nti non-living things they are also living. Ekyo ffe tukimanyi eno mu Katonda. Era egyo mukolera ebibi gye muwendera ebisenge biri okwalumiriza. Okwenda Katonda baba tayagala kwenda nakugamba tasobola kukkiriza kasoloko kuyima. Kiringa nga muntu kugamba nti toli ambizi. Ekintu kyotala nyini nsaaki kugaana ati meme ekizira n'okisesema. But bwobanga okwata engege n'ogira kitegeeza Katonda takulinako buzibu kuyi. Yes. Bwoba tosobola kutegeera meaning za nyini nsi ebiroto byakuwa bwoba tonnaba kubikkabulamu fe abatambula ku mitendera gyaffe egyo ne twambuka asobola okuwa ekiroto ng'olaba oli bwereere ogenze kupama. Era buli lwoli ekintu ekyo ofuna ekiroto ekyo ng'opama akugamba weerongoose nzije mu bujjuvu nkuviireyo akubaamu munda mugwe naye ng'okuviirayo kulaga ebimu gw'omusibamu ekkomera gwe kennyini ne weesibako ekkomera. Nze nyinza okukkiriza nti buli muntu waddembe okulya ekiri mu nsi naye kisinziira endagiriro zo n'ennambiko nnyini nsi zaakuwa bwoba waliwo emitendera gy'otalina kulya bintu nga tonnagituukako. Bweba bulombolombo lwammwe abasamize si bulombolombo buno si bulombolombo kubanga nnyini nsi naye ate ebintu bye bya mitendera yensonga lwaki olwaliro tuba n'abantu gye tuddukira nti bwoba no wazadde abalongo saba kati asobola okkulungamya ku ngeri ki gy'oyinza oteekateekamu ekyo kubazaala naye nga wano tuliwo bangi naye musumba Peter wali naye nga ekyo tajja kugendayo naye nga naye tulina kye tumwebuuzaako ng'omuti ng'omuntu. So wano mu nsi ebyobwa Katonda tulina kuyamba ku bannaffe abaliko emabega okubalambika nabo batambule nga bambuka balinnya amadaala so si kubafiira na kubabba. N'ogamba omuntu kati ogenda kukola ki anti ewe mwe waliyo ebitambo bababbiraawo ogwe oliko ekitambo era ekitambo ekyo kikoze ABCD. Tokkiriza nti gyebiri teri kitambo nakugamba kitambo ate era yennyini nsi Katonda ekitambo ye kitambo ye musezi ye buli kibi ate ye buli kirungi. Byonna ebirungi n'ebibi bye mulaba byonna nnyini byo yani era omuntu bajjana nga amaze n'ebizibu mugamba zitonkabira bizibu byo ebizibu bikabire nnyini byo yani ali muggwe mugambe naye kakati onnyimye omwana abakazi gye baliyo nga tazaala naye nga magi ne bwagenda mu byuma bimulaga nti alyoke agalina era tewali kimugaana kola ki nga n'abasajja akyusizzaako naye nga tazaala just nga nnyini nsi yakwata akabubi n'akabikka ku magi ng'okukajjako just alina kutegeera nti Katonda ye namba mwenda
n'ategeera namba mwenda yani mu kisaawe newankubadde nga waliyo n'ennamba 11 era nga abazannya abo baba tebaliiwo n'ennamba mwenda abatajja kuteeba naye Katonda ye mwenda atagattwako. Katonda omujje no mu namba esooke. Ye namba mwenda. Lwaki omuyita namba? Hati namba mwenda kubanga yesembayo kuba ennene. Bwekyalambikwa mu bitabo. Bino bisimu bitabo ebitukuvu. Bino ekirambukiddwa mu kumanya kw'obwa Katonda kwasiza abo abamutegeera n'abamanya ennambikoze mu bujjuvu bwazo nga basobola okugatta n'okukola enzijuzo ez'obwa Katonda. Tukakasa tanto oli musayansi w'obwongo. Ng'otuyiiyo. Hati ekiyinza okubaawula abo abalina kubikkirwa abalina kumanya ne kutegeera abazuula nga basobola ozuulira abalala nga bategeera bulamu mu boyaani bye basobola okitegeera. Ntegerekese nkugambye bw'oba tosobola kumanya nti Katonda namba mwenda yatagattwako yadde endala kubanga buli gy'oyongerako oba ossa madaala ye namba ennene nga tegattwako ye Katonda. Bwe obaddeko mu kino ogamba baba katuyina mwenda oli amalayo emipiira agiteeba muki kubanga mu mwenda mwe muli okuteeba mu katimba. Yesonga lwaki iti ne bw'oba ogenda kuvunnama kusaba gwenda ovunname mu ssaawa omwenda ogw'emisana ne ssaawa omwenda ogw'ekiro kubanga ezo tezigattwako bwe bw'obudde bwe mwennyini mwayanuukulira. Katonda ayanukula mwezi essaawa full stop kubanga tezigattwako ndala bw'oyongerako teri ndala. Tusaba ku makya sibaganye era sisobola balemesa muli baddembe okukola byonna kyemukoze ki naye bw'olifuna kumanya ne kutegeera olitegeera nti musaawa mwenda ez'emisana kaŋŋende naabeko bulungi n'omuddo gwendowooza nti mulungi. Ngenda bw'oba oli muganda nga wano mu sentula abaganda ng'oli mukyala funayo ekikooyi kyo bulungi kyaleewo ovunnamewo bw'oba oli bikusanze ku mirimu gyemukolera abakolera mu akeedi newo osabe Katonda ali omugambe nti gwe maama gwe taata nfukamidde gwe nnyini bantu bizinensi zange zeesibye ziganye naye nkole ntya abantu gwe balinako obuyinza baleete bajje kubanga yabaleeta ate yabagoba kuba bonna ababe. Kati bababbireeyo siba twageza ku musawo siba twongeremu aka bizinesi kituufu nakyo kibaayo netukuwa akatakula ukateeke mu kooto naye ng'akatakula kano totegedde nnyiniko na nnyini kassaamu buyinza tekajja kukola. Bw'ogamba ne tukuwa naawe obugaba okugaba ki obutakula bwoyo okuleka nga nnyini nsi yakugambye ojje so sigwe kubeera eyo ng'obwavu bukulumye n'ogamba kamunoonya akatakula naye nga naawe obimanya era obigaba nedda soda wano bwe naageramu ebyo mbange yazze wano nga nzize nga musawo laddu zitta nzize kukulanga ngezaako kukulaga nakulambululira ofune kutegeera ewuwo bwe nnuŋŋamya wano ategedde okuluŋŋamya kwange bw'anaatambula nga bwe mugambye yeewajja bba bulungi ng'ebintu bye bitambulirawo teri ate ettooke lye baalibye mu lusuku batya ani nnyini lusuku omanya ani nnyini nnimiro olusuku nga lutandise okubala ettooke lisooka lireke n'okwengera lyengere likunkumike liggwe ku mpagala nnyini ogenda ofukamira mugambe taata gwe ompadde lino lisookedde ddala ndikuwadde lirya ebinyonyi birye bigwe wansi livunde omugambe taata lino liryo ndikuwadde kuuma ennimiro omuntu alijja mu nnimiro yaliteekawo omusota ogujja nasanze musota kiri kyewakoze kyokaza nga tutaddeko byera kweraguza nga tekuli kweraguza akola kuba ye bubonero yennyini bubonero atekawo omusota naye nga ate teguliiwo niko omusota gwazze ngekyogamba abantu tebalalira mu nnimiro nojja just nga nkutte bukwasi katoogo nevunnama ne mugamba taata fuula ekibanja ky'omwami ono ekisenyi buli alijja okubba nga azze mu bubi gwennyini buyinza fuulawo ekitoogo omuntu najja nga yazze emisana n'alabawo n'agenda okudda ekiro nga kitoogo kyennyini temulowooza nti nno ekyo kiba kitoogo naye nnyini nsi ekyefuula afuula ekyo mu kaseera ako kati ate ogenda okudda ekya nga bukedde ng'ate wantu walungi ate nga tojja kubbawo misana so teriyo nti nno kati liri eddogo liri awo simanya biki nedda abantu abasinga eyo mukaaba mbw abooluganda lwamwe babafuukidde ekizibu oyo yennyini ye mutonzi bwatyo bwakola n'emikwano gyennyini nze naawe ffe tulina okwewalana ffe tulina okwegeya tutandika nno bulungi naye bw'otandika ofuna sente ntandika okukola ki okubaza era nze okupangira n'abakubba
naye Katonda ye yabaleeta yanteekamu ekyo ekirowoozo nkupangire n'abakubba ng'ayagala kulaba nti bw'omutegeera kubanga bw'omutegeera akuwa endowooza n'ogamba naye kati kendi wano saba kakyo nayinza okunziba kyekyo kyolaba omuntu nga bwafunamu kasente olusogero laba afunye security alina omusirikale amukola ki amukuuma ako kabonero kakulowooza nakutegeera nakwefumiitiriza era kaba ka bwa Katonda kuba ani nnyini gye era yennyini nsi kuba ntegeerekeka kakati ensi ayina we yabulira naye ng'ekintu buli kintu Katonda buli muntu Katonda ali naawe era osobola okubeera ekyo tugendeko mu bampanga mayembe ne bakwata ejjembe ly'enkula ne babyanika ne mu lujjaawo igwe okuwangamu nti bakuwangidde ejjembe gwe Katonda ye ejjembe Katonda ye Yesu Katonda ye Nabi Muhammad kubanga teri kye twali tulabyeko tosobola kukwata kiwaawo ekyo kye mukwata abasamize nongamba nti ejjembe lyo ndikuwangidde likwate ng'ate ngenda mu kibuga kunoonya ssente mu zaakeedi ate ejjembe nga lisigadde waka ejjembe basitula buyinza bw'omuggwe nti abasamize abasawula mu ngeri yonna siina nze gwenja kunenya kubanga nnyini nsi yennyini kumanya kati atupimirako buli omu n'amuwaako ddoozi kati gy'okoma okuyaayaanira okutegeera ne Katonda akuleetera okutegeera okwo yensonga lwaki nina obusobozi obukugamba nti akataagwe kaba kakuluma kwata olumanyo ne muwanga w'ebikola ebinene ajja kukuyamba nti amaaso gakuluma naye kugamba genda ku makyo okwate kafumbe bw'omala kafumbe kwatiramu sekkoteka omuzigo omuganda guteeke mu kagoye yisaayisaako ejja kuwona si nti nno nagenze ku ssettendekero mbisome kuba ani nnyini ssettendekero ye nnyini nsi nti ettendekero lye lisinga era lye lyenkomeredde era eddwaliro lya Katonda Nature nga bwe nakola nti kyebayita Nature City Africa lye lyenkomeredde ye lifaalo yensonga lwaki abava ekiruddu bankubira essimu ate ne batereera ate ne seewaana nti nze nkikoze kubanga nvu nnama ne ŋŋamba nnyini nsi nga bwe wampa omukono omuwonya taata yongera ogutukuliza ddala n'amazambi ge gakwatamu taata ogansangulangamu full stop so bino ebyokuddala ne twewaana simanyi omusamize ye w'amaanyi simanyi omulokole ye w'akabi simanyi ono omuntu wa Allah ye w'akabi Katonda Nambaga Muwanga Lubowa Nabbi eyafa Yesu bonna tekuli gwe osobola kutulagana maaso wabula bonna mwoyo ogutalabika kati kitegeeza ffenna tusinze ekintu kimu naye okutegeera tetutegeera kimu kiri kye tukanye final omaze n'okkiriza nti eriyo spiritual world nedda nakugamba ekyo nakyogera nakwera ku TikTok okwo nti ensi gye tutalaba eno n'enfulumamu ebigambo bino ebinfulumamu bwe bansala tosobola kulaba nti libiva wano yeefuga byonna era bwe liva wano tomanyi bwe likoma nyini kuteekawo kamera zino yateekawo kino amaloboozi gagende nga kamboze golowooza spiritual world yeva muggwe munda spiritual world eri munda muggwe ate gye emyoyo gy'osomye egyo gibeera yeetalabika yo gibeera ate munda muggwe ate gitalabika egyo emyoyo gyonna gitula muggwe yessebo olyogezeeko musabo onoonya jajja yogera amazima ng'ova buyikwe buyikwe empakirira esaza erisinga okuvaamu abeeraguza atotwala buyikwe ye district eno buyikwe ye district mu Uganda esinga okuvaamu abeeraguza nedda sevu eddako Busiro n'okusera basera aserera ddala Masaka yesingamu abalaguza then abasezira akaayi omusezi ali mu buyukwawo kyagwawawo si bukunja se kunja zaawo awo tugenda ggala ngokonjerwa wonna musezi n'okukunta bakunta naye ani abaasera nnyini nsi yabasezesa omuntu gwolaba nti nnaasera just aba alema kutegeera nnyini nsi yaani era bwe bubonero tudde wali spiritual world gye emyoyo gyo giveera mu spiritual world yensi ye oxygen ye carbon dioxide osobola kundaga oxygen tusobola omulabisa tereza tosobola kumulaba tosobola oxygen talabika tumulaba kubanga gwemukka gwe tusa tazina colors ate gwakkiriza mu science wandibadde okkiriza nti ki nti when this turns into this omanya oxygen mwali when this turns into this nga noonya ki olwati nga nnoonyereza ki kyesiraba so gundi ensi ey'omwoyo okay kale microscope gyoyogerako nga ogirese neraga Katonda ensi ey'omwoyo nati yalaga Katonda tosobola giraba with your naked eyes oba ne microscope wabula ogiraba either mu kwolesebwa mu birooto oba nga Katonda yagadde olabe kitegeera so njagala obeere wano ng'ebintu ebimu
nga tobiwakanya olw'okuba nakyo agalo yisaawo nimpisaawo ki ensi ey'omwoyo gyeri ati yeyo eno ye tulimu Sibe bino byogamba. ye oxygen ne carbon dioxide biri ebi domika ati yeyo ye katonda awatali oxygen emmere esobola okubala tesobola bw'oba tolidde emmere osobola okuvamu carbon dioxide kakati otegeera ntegeera era bw'oba otegeera nnaku kiza otegeera nkoli naawe interview manye nti bw'ogenda naye ku lwokuna ekyo kitegeerekeka then nekiri nkwesonyiwe kyekyo kyenagamba nti katonda ali bibiri mu bwakyefuula mulungi mubi alinga ffe bantu wawulirako ndowooza bakirina mu bayibuli nga bagamba nti twatondebwa mu kifaananyi kye tuli mu kifaananyi kye katonda afaanana atya katonda mwoyo God is a spirit kati ffe tuli ki ffe tuli myoyo Kiri gwolaba omanyi eno sanduuku omanyi waliwo abantu abawanika ebintu byabwe nga tebaagala bakyalinginga yadde obbawabula tulimu ife tulimu ekifaananyi kye kyennyini munda ekitalabika the spirit omwoyo so si nti twatondebwa mu kifaananyi kye nga body structure lino bumba yabumba so mumala otegeera ekyo oba tokyaliko leve egenda mu ssabo kusawula bakuwangira ejjembe tegeera nti gwe ejjembe gwe Allah ali mu gwe mutumbule akozesa ebyo byateekeddwa okukolera oba byoteekeddwa okukola ku lulwe abitegereka tegeera siteeka teri nkomera ly'abasiru teri asobola kujjawo busamize ate teri asobola busuula nalabye abaana ku internet nga balina omusamize kayingo ali awo gayaza nga bamuleetera gundi omwami bamuyita kasiko mutaasa aba avudde ku nsonga z'abalongo babiki kakati ne bamuwa munsi abantu kulavuya ate yabadde tavuya kasiko mutaasa yabadde tavuya waliwo ekintu mwami kasiko kyalina okutegeera nti katonda bw'aba akusitula alina okuteekawo obwogenda olinnyirako naye ate oba mwegendereza mu bano b'olinnyako oyambuke kusobola okubaako akakufuula ekyokulinnyirwako ko kambuke kakulekaawo so mwami mutaasa alina okukkiriza nti naye alinga katonda waliyo basaabakakibanza abasobola okugamba nti mulungi naba oli amulaba nti mubi kati akkiriza abantu abo nti balinga katonda nabo waliwo abamulaba nga mulungi waliwo abamulaba nga mubi lwaki ga mulungi ate ankoze kabiki ng'atwala abantu mu kuzikirira ate atwala abantu mu kuzikirira wa gye bataziriikirira mu kkanisa okay ebbanga lyomazeewo kyekyatta ono omwami yali ekawaala yali azimbye essabo okufa kuba kufa anti yali afera mu byafa obukatonda esebo buli muntu afera aba afera mu byafa obukatonda kuba si buli muntu nti asobola okufera omufere katonda yamuwa obufere nawe nakutwalayo bakufere yali nabbi wa bulimba teri nabbi atali wa bulimba ate teri atali mutuufu kugambye ensi eno tuli birungi na bibi tuli oxygen na carbon dioxide oli ensujju ng'ewooma ate we nkugikufuuyira bbi bwe ngifuuyeemu n'oddukawo nti ate ofuuye so mwami kasiko mutaasa nze nzikiriza atumbula ebyokweraguza atumbulire ddala era mwami kasiko mutaasa kyenyinza okusaba kimu mugende ku buli kyalo muteekengako essinzizo nga bulaba buli kyalo kuli omuzikiti ekkanisa ey'abakatuliki ey'abakristaayo n'amalala nammwe muteekewo essinzizo nga basinza ki mu lubereberye kubanga nabo bakola eddiini ey'obuwangwa n'ennono basinza ki ate mwe musinza ki fe tusinza katonda nabo basinza katonda mwe musamu kaki gwe batassa ate eri abewaggula nga bewaggulira kwani oke kati mwe mupima abewagudde n'abatewagudde mwenga baani mwe abalina ennamba ya katonda mumukubire mumubuuze bayibuli birisi bya bayibuli ate no abaami abo nabagadde balina n'ebyambalo bye bambala ebinsanyusa nze for me I'm okay with those people mwami Jumba aligaweesa sikirizaganyangako naye but this time around bwe muma musobola okukkaanya kakati kola bwoti buli mwami kasiko mutaasa noonya mama Fiina ononye mwami Jumba
mwe bukwatagane n'abalabe munagenda nga mulonda mu bitundutundu ebyenjawulo nga bula bwe batusolozamu ssente mu kkanisa nammwe musoloze ssente zituyambeko okugenda nga muzimba ebifo by'obuwangwa n'ennono abantu bategeere omugaso gw'ebyoto katonda ne bwana batannaba kutuusa ku ssabuyinza mu kyoto ekyo mu kikume kubanga ne bano bakola nga katonda tataddewo obuyinza bwabwe kati bekigendera kyokukola masinzizzo ago gaaki amakulu g'okuteekawo emizikiti n'amakanisa makulu ki kulyowa myoyo ne bali bagenda kulyowa myoyo ekigendera ddala ate gyaba liyiza nosookayo tojajinga tosalira muntu musango minisitiri alina okusalira omuntu omusango ate tomanyi nansala gyagusala ati ne bali abafugiramu kati omwami otalona lulabye teri kintu kyolikola n'oyagalwa abantu bonna oba bonna ne basiima ekyo obvious ndi tiimu ye ku paati y'okukkiriza nti katonda ye mulungi ye mubi ate era nemba ne paati y'abali abamuwalana olw'okukkiriza nti katonda ate era ye kibi okitegedde kati gwe kasiko mutaasa gwatabba omuyita otya omubi abasamize abamulubye yabbaani byakola biki okugamba abantu nti nno bawa omutango ne batanga ezo sente zonna zaakyo emmeka mukyaki muwaayo emmeka ez'omukyaki si nnyingi muleke bamusiime gaziya nawe gaza tundawo mbeera kasiko mutaasa ne gaza ntundawo nengenda nengula eyo olubiri nengula ekangana abantu ne baleeta ente tujja kuleetera ente tujja kuleetera ebirabo ebiweebwayo tusiime fuuka kitaffe mu katonda mama fina fuuka mama mu katonda mwenna bakolana bamufuuke bamama mu katonda binyume binyume kitaffe mu katonda ne bajja bataddeko egundi n'obu mama bo bali baavawa sebo wano missionary ina nettaka wano mu Uganda muli abamisani kyokka n'osanga omukatuli kyali mu kigo nga nettaka utasobola kulirimirako naye nga tego basolozaamu ebbiri kakati mama fina mama kankusabe mama fina nkwegayiridde muteekewo enkola tugenda kuleetanga ebiweebwayo naffe mu masabo gammwe mu masinzizo gammwe nga buli lunaku mufuna olunaku oba lwakusatu ng'olwokusatu olunaku oba lwe muyita olwabulamu tumanye nti ye sande yaffe tuleetenga ebiweebwayo tuleete amatoke tuleete enkoko mulye ngaabawa abepisikoopi ejja oli musamize bwoli oba ndi musamize embe kale mbadde sigimu kati kitegeere mwefole mwe muli bakiwagi nnyo kale newe mwerwanyisa abalokole teberwanyisa mama fina temufaayo newe mwerwanyisa oba jjumba temukolagana mubeerawo bwe mutuzanyire ne ku mitwe obuyinza oba wangaani gwe nze nekya president buli muntu mulungi mubi ndi mulungi ndi mubi gwe kyonkutteko ekirungi kitwale ekibi ekitakuyamba kireke mama fina ebibi byakola bireke tobitwala ebirungi byakola bitwale jumba aligaweesa ebirungi byakola bitwale ebibi bireke kulanama ebirungi byakola bitwale ebibi bireke kasiko mutaasa ebibi byakola bireke ebirungi bikole ki ate ebibi bikuwa ekyokuyiga n'ebirungi bye bikuwa ebyokuyiga byonna nga bwe mulaba so enensi nyiniyo yatulinako obuyinza era yalina okusalira emisango so si muntu kujja ate kakati nze mbagambye ffenna tuli ekintu eki agafiirwa bulamu bwange singa bukya ku makya ne bagamba nti omukatuliki takkirizibwanga okusiramuka oba omusamize takkirizibwanga okulokoka oba omulokole takkirizibwanga okugenda mu ssaba nja kukkiriza n'ogenda ku ssabo lya kasiko mutaasa nga kugeeta ataddeko abasamize abatali basamize temuyingira wano kati ensi yeeyo gw'ogemalamu akulimu ye munafu just making a strong ate bo ate side endala ate mami jumba okufuula obusamize enzikiriza ate ekyo kyanafuye obusamize kubanga kiri amaanyi gaakyo geego anti teri lunaku kankubulire omanyi soda mwe mulina ebintu byemutamanyi okugenda mu kkanisa nze oba kereziya n'okugenda mu muzikiti kwebyo byonna ate artisti ngendako mu ssabo. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc.
We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Pastor jajja lubaale lwamulinnyako ku mutwe nti Yesu yamulinnye n'amugamba baatadde eddagala mu mulyango. Naye ate siti bw'onaagenda mu makasiko omutaasa bajja kugamba nti jajja muwanga akoze eki azze n'akulagula n'olaba ebituufu newankubadde nga abakola ebyo bali 3% mu Uganda but at least ko okusinga kiri naffe tulina bannabbi mu kyalo omwoyo omutukuvu kye bayita okuba nnabbi kati kankikubuulire ne mu masabu mulimu bannabbi omulimu be ati bwe kyotomanyi kakati kankubuulire pasito okuwanika engalo n'ebirala n'omusamize kasiko mutaasa jajja okumulinnya ku mutwe ffe mu ntambuza z'oluberebere lw'ensi ekyo tukiyita bwakasobeza abasinza aba okategedde kitegeeza bwakasobeza kitya nti obubaka bukuweebwa direct mu kutu ng'ozze otambula bulungi n'otambuza ennambiko n'obikka ne bulamu bulungi si ku mutwe ate okubikka bulamu wano mu matu abukuteekamu si kwogerera ku essebo bwebanga okyasula mu mabaala okyali embizzi aba akulinda ne weebaka n'abukuwa mu kirooto kuba batayagala kusemberera takwagana bali ambizi embizzi bw'obanga mala okubikka bulamu osobola ojjira tewaba buzibu naye bw'oba tonnaba kumutegeera kikyo kitoyita bubikka bulamu kutegeera ng'asobodde okweyoleka ye nga ye ng'akuwa ebintu n'obiraba nga ebyabadde n'oba ng'otambulira awo gwe wamubikka mukyali baana bato kino naye bw'oli kituukamu oliraba ebirungi ebikirimu okumenyeka kwakyo okukirimu n'okwewaayo kwakyo oyo namba 9 mu muvunnamire gwayagala okuzuula obuyinza obukutuddemu vunnama naaba tukuza omwoyo gwo n'emmeeme bobbi obabbi kkiriza nti benzibye bamala gamba taata nnyini nsi omugambe nti taata nfeze nzibye nyenze byonna endwadde nzifunye oba onsomosezza endwadde bw'abanga yakulwaza mugambe taata nsaba onzijeko ettundutundu ly'olumbe liwanyambazaako kuba gwe nnyini byonna gwe nnyini nnyimbe ate gwe muvumuzi waazo ne bwe naakuwa eddagala lyangeri kyojja kutereera naawe bw'onaaba akusiriza obuyinza asobola n'okuwa ekirooto n'akulaga emiddo gy'osobola okukozesa nga olina kansa olina siriimu olina ekirwadde kyonna ky'owulira nga kikusumbuwa mu bulamu. So sijja kusukka wano leero nyongera okusaba abantu mwenna bamwoyo gwa butonde okwongera okunneegattako mu kaweefube w'okusimba emiti ewaffe gye tubeera naye ng'emiti egyo tusimbe nnyo egy'ebibala ng'ate emiti egyo minnansi vakedo muteekewo ku nsalosalo naye mu bikozese bugunjufu bwoba oyawukana ne neibaawo leka bufuuti nga 15 okuva ku lusalosalo simba wali emiti musobole okubeera n'emirembe. Nze nabagamba nti obwakatonda bunaabalemu okufugira ku miriraano ne mu ŋŋanda bigenda kubalemerera. Muganda wo musobola okwawukanya mu ndowooza era ne muyomba naye temutuuka ku extent esembayo weddiriza omutima gwo buli bw'otambukwa okuzza omutima oba osemeza obwakatonda mu ggwe era katonda ajja kufuula ow'enjawulo mu famire eyo n'aba n'akuwalana n'aba n'akuloga bajja lemererwa kuba katonda amaze okutegeera nti gw'oli muntu wandasi awutegeera banno omutegedde ne neiba bw'otyo. So tusimba emiti gy'ebibala mu maka bwe mma mugenda kumbaga musimbeyo omuti waba yafudde ku kyalo simbayo omuti ogambe nti omutaka gundiro yafa twasimbayo omuti obawa ewaka nawe wennyini efuuka enkola naye mwe mukyeteekemu ng'abantu eyo gye mukola ki gye muli banange temulowooza nti nno obanze ndiki naye wetuula olowooza ogambe ne kati kana akasajja lwaki katugamba ddala osimba emiti gye katagenda kujja nti katwaleko emiyembe kagirye oba epaapaali kiswaza nnyo nga gwandaba ddala tolina paapaali waka nga tolina muyembe nga tolina ovakkedo just kirowoozeemu ewaka nga tolina nkoko kuba kati njagala okuteeka ekkomo oba okubawa ebintu ebiri fayino ku bintu ebibadde bibasumbuwa okubalumya omutwe. Ekimu ku bintu ebisinga okulumya abantu butazaala ebisolo byaffe bifa sente zituyita mu ngalo ebintu ebiri komoni bye babbirako abantu ebintu ebyo sente ezo ezikuyita mu ngalo gwolemeddwa okutegeera nti engalo si zizo za nnyinizo waliwo yazikuwa ne sente yakuwa ogwo omulimu si gwe wagwewa wabula nnyini nsi eyagukola ki yagukuwa bw'ofuna sente olinako wooteeka ekimu eky'ekkumi olina wookwata ku mutwalo n'okwatako 10,000 mu njuyo n'ogenda n'ovunnama n'ogamba nti ayi taata
nkimanyi gwe nnyini byonna gwe nnyini bugagga ku mutwalo gwenfunye oba ku mitwalo 10 olukumi luno taata ndulese ndukutayiredde wano nange yongera okunzigulirawo amakubo n'enkyanga ngenda nsookayo tugende ffenna tuzikola ate tujje ggulawo amakubo gange ag'ebyenfuna as simple as that ojja kulaba buno obusente olukumi lotaddeawo sinti nno katonda agenda kujja alulye nti enkyo ogenda ssanga nti teruliiwo era ojja kujja olusange nga lukola ki era lw'olyagala oddunywamu obutunda era ogenda ogambe nti taata munnange olukumi luno nsaba okkirize ngende ndunywemu obutunda kakati ekyo kintu mukirabanga ekitono naye kinene mulabanga ekinene naye ate kitono katonda ayagala ki ayagala kumumanya ebyo babagamba nti lubaale abaluma lubaale si abaluma kale bwe kiba nga lubaale nga kitegeeza katonda kituufu naye abatakuluma naye abaakubanja kumutegeera gwe wazaala abaana naye abaana bo baalaluka tewamutegeera bw'omutegeera tajja kubasuula ddalu era mugambe taata gwe wampa ezzadde naye ezzadde lyange ABCD ajja kuwa okumanya bw'aba takuwadde ajja kusindika eri abantu abalina kukumanya akugambe nti mutwale wa Ssaabakaaki ajja kubuulira oba anaatereera oba taatereere kuba okugwa eddalu kulimu kati ebika ebyaki ebyenjawulo ebiri biological ate n'ebyaffe ebiri scientific ndowooza nga chemicals zaagatta obwongo ate wabaawo ng'omuntu jasika bubi nga nnyini nsi yazze n'ateekawo luki olukomera nnyini nsi bannanga abakuume ebirala nja kwongera okubibagamba tunabasobola okufuna obudde ndowooza ebimu nja biteeka nnyo ku mukutu gwaffe ogwa TikTok ogwa Nature City Africa bakubiriza okunegatako mu campaign eno okukuuma ensigo eyaffe ennansi temuddamu kusiima nsigo etamera ebitooke tukuume ebyaffe abagala ndokwa musobola okujja mu Nature City ne mu Nature City eno bw'obanga tolina kye wali ompadde kukubaawo kwayo totegana ekyo saagala kwebuzaabuza na kwefuula mulungi kwekyo njagala omuntu ng'oweefumiitiriza kubanga oli asobola okwenagamba nze nina kansa naye eddagala lya mmeka naye akubuuza eddagala lya mmeka talina nadde akakadde akasobola okuleeta ate eri gye bamugobye nti biganye babadde bamuliddeko n'obukadde obusukkamu 2 kati nze agenda okuwa ebyange owone ate oyagala bya mitwalo 3 simanya mitwalo 2 jangu mu buntu oŋŋambe mwana wa kitange embeera bweti bweri naye tutandike tutya kyovula banze nkola video nenzibaba mu byenoonyeze bwe bikulema awubujja ensimbi zojja nompa ze zinyambako ate okutambuza ki emirimu kubana bagamba eddagala lino nimalirime bakulu kale munegateko ab'emitima emirungi tulabe nga tutambulira mu mbeera ey'okweyagala ey'essanyu ndowooza olwaleero katukomaawo weewaawo omukwano gwange gwalabye n'omalako vidiyo eno endowooza ategeera mugambirewo alabe n'omalako otegeera ekyokuyiga ky'oggyemu si kivunaanyizibwako bw'oba toyizeemu sitiiro era nga bw'alifa nakyo kimugamba nga totyanga bw'omugamba bw'otyo ate kakati mmwe mulimu kino nze bandabe ng'omulungi era ne bwosirikira ate ndikasirwa mwagala mbabalabe simanya gundi ensi yava ku byakabampaani wamma ebiro toteekako kagamba nti nno wamma by'owulidde byono yabivunaanyizibwako era nze ebyogedde ate wali olambuuza oba olina ekitakunyumidde seetonda genda ku mikutu mingi ne YouTube nyingi genda olabe ebyobuseego abalabi bange kubona kyogamba olina gwe wakada gyalabe mubeere nkubuuza okay video egenda laba abantu bameka simanyi kati lwaki odongwa kwe kudongwa ayagala alaba atayagala akoleki okay balabe ebyabalala abategeera n'abatategeera mulabe ebyo bula naye ebyanga ategeera wekka gw'oba obiraba nze saagala kutuuyana n'abantu ba bwongo bunafu mulinde ebyamusumba balinde ebyamusumba Peter musumba Loni full stop ebyange ebya Ssaabakaaki ebyabategeevu musembere bw'okomentinga ng'omujega omanya obujega bwe butudde mu mutwe gwe wamma mukwano gwange nkwebaza mulimu okoze gwa ttendo okulaba era nenkwebaza okumalako vidiyo eno tambuza vidiyo eno bw'oba olaba erimu ekyamakulu teyali gimazeeko singa teyabaddemu makulu ne bw'oba tagitambuza totambuza vidiyo gwe wuliriza bitegeere mubeere bulungi era mweraba xpotv to the world.